nammwe ba representatives oba ba agents ba abesimbyewo ku bwa president mwebale kujja mu lukungaana lw'abamawulire olwaleero tutaddewo olukungaana luno okutegeeza eggwanga biki ebigenda mu maaso okusinziira ku puroguramu yaffe ey'okulonda kwa bonna ogenda kubeera mu mwaka gwa 2026 nga bwe bumanyi waliwo ebitugenze nga tukola nga bitambula bulungi gye twogerera kati twamaze okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bifo bya gavumenti z'ebitundu era kati tuli mu kuwuliriza okwemulugunya okuvudde mu kusunsulwamu okwo waliwo abawakanya nti gundi tiyandibadde asunsulwamu tebandibadde bamukwasa ebendera y'ekibiina mu bukyamu kati ezo ensonga zetuwuliriza kati era twakafuna ndowooza kwemulugunya kulinga mu 200 emisango oba kwemulugunya 200 okuva mu bitundu ebitali bimu ebyeggwanga era nge n'akakiiko tubadde tutuula wano olunaku lwonna luse nga tuvaawo kiro nnyo saawa nnya z'ekiro saawa 5 nga tugezaako okuwuliza ensonga ezo kubanga tulina ozimaliriza mu bwangu kubanga ekiddirira kati kyenyenyerabidde okwogera mu luzungu nga tumaze ngeri gye tumaze kati okusunsulamu abagenda kwesimba mu bifo byonna ebitali ebyenjawulo kati tugenda tuteekateeka okukuba obululu kwegamba oyo yenna amaze okusunsulwamu nga tawakanyiziddwa oba nga awakanyiziddwa naye ng'ensonga zitugitunuliddemu netugamba nti oba temulimu nsonga yonna nkulu kati ekisigadde okuba obululu naye kati enkya olunaku lw'enkya olwokuna tugenda kusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bifo bya bwa palamenti mu districts buli district yonna abaofiisa baffe ba returning officer beetegese okukola omulimu gw'okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bifo ebyo ate mujjukire nti mu kaseera ke kamu tulina okusunsula abagenda kwesimbawo ku bifo abagenda kukiikirira mu palamenti abatuyita ba special interest groups abo abaliko obulema abantu abakulu oba abakadde abakozi n'abavubuka abo bonna naye okusunsulamu kwabwe kugenda kubeera mu kakiiko wano wetuyimiridde wano kugenda kutandika olunaku lw'enkya kukomekerezeddwe ng'ennaku 23 abo bagenda kusunsulamu ku bwa palamenti waliwo amateeka ge beetaaga okwakuliza obulina okutuukiriza olina okubeera n'empapula zo nga kuliko amannya g'abantu 10 abawagira okwesimbawo ku nomination yo nga naye ng'abantu abo nga balonzi mu constituency gy'ogenda kwesimbawo olina okusasula essente bukadde 3 notozireeta mu kakiiko k'ebyokulonda oba ku baofiisa baffe mu districts olina ozisasula mu banka ezikolagana na Uganda Revenue Authority kati banka egenda kuwa pay slip oba kapapula kakonga kalaga nti wasasudde kati akapapula ako tikikwetaagisa ate okaleeta wano ku commission ate naffe tukuwa olupapula lulaga nti osasudde ogenda kugenda nakapapula ako kofunye mu banka kwali ku kifo ku mwanya gw'okusunsulirwamu returning officer akakase nti wasasudde sente ezo balyoke bakuwandiike oba bakusunsulemu ekirala bwetaagisa okulonda ani agenda kubeera mukiikizewo oba agent mu byonna ebikwata mu kulonda okwo ate olina okugenda okusunsulwamu kyetaagisa obeere n'abantu babiri oyo agenda okwanjula n'oli akakasa nti yes oyo yoyo omuntu oyo wetuwagira era agenda kwesimba ku kifo kino batwandiyite proposer and seconder bebeetaagisa okubeerawo mujjukire nti okwesimbawo oteekwa kubeera munnauganda kuwezeza emyaka 18 n'okweyongera waggulu ate oteekwa kubeera mulonzi bw'obanga toli mu regisita y'abalonzi bonna kwegayiridde tuyonoona sente z'obukadde 3 genda kuweewandisa mujjukire nti sente ezo omala zisasula bwoti pa tezidda
ezo tezikomawo nekyo tereeza empapula zo zonna ez'obuyigirize bw'omanye empapula zo z'obuyigirize zibulamu tugenda kusasula sente zaaki so tereeza ebintu bye byonna osasule sente zo bukadde 3 then olyoke owandiikibwe. Abo bonna bagenda kwesimbawo nga bakutte bendera y'ekibiina funa obukakafu kuva mu kibiina naye tukizutinde ebibiina nabyo biinamu obutakwatagana bulungi ndowooza kubanga ku nsonga zino zetuwuliriza okwemulugunya okuva mu kusunsulamu kwa local government osanga district registrar w'ekibiina ng'ataddeko stamp n'omukono ku mpapula za aspirant ng'akakasa nti yakutte bendera naye ate enkeera secretary general n'awandiika naga nti oyo si mutuufu omutuufu ye Gindi oyo mumugyeko ebendera mugiwe gundi naye ate oli n'agamba nti ngina okwerinda kubanga ebintu bino ebiseera biyinza okuggwayo nga tebanatereeza byokunziriza bendera n'asala okwesiima nga namunigina waki nange wendi awo nga bonna munigina naye kati oluvannyuma ne bajja mu kakiiko k'ebyokulonda ne basaba nti oyo ebendera mugimuggyeko mugikwase ono ate omaze kwesimba kuwa namunigina kati tukuwa tutya ebendera naye tusaba ebibiina by'obufuzi mutereeze ani alina obuyinza okukakasa akutte bendera mu kibiina mutereeze ensonga eyo. Ensonga endala tugambye nti aba special interest groups bagenda okwewandikisa wano olunaku lw'enkya n'okulwokusatu nabo balina okukakasa nti babalonzi nabo basasula tebasasula n'obukadde 3 nabo basasula obukadde 3 nabo bagenda okwesiima ku bifo ebyo nti abagenda kwesiima okuba president baamala okusunsulwa era kati bali mu ggwanga lyonna batalaaga eggwanga bawunja akalulu kati etteeka ligamba nti bwe tumala okusunsulamu abagenda kwesiima okuba president tulina okulangirira olunaku lw'okulonda era nga kakiiko nga tusinziira ku tteeka eryo olwali twagala okulanga nti okulonda ku bwa president kugenda kubeerawo ng'ennaku 15 omwezi gw'olubereberye obwa January omwaka gwa 2026 ate jjukira nti twali tugambye nti campaign zijja kugenda kukomekerezebwa ennaku 13 naye etteeka ligamba nti campaign zirina okukoma nga wabulayo ssaawa 48 ng'okulonda kubeerewo kati bw'obala essaawa 48 kuva ennaku 15 kitegeeza nti campaign zirina okukomekerezebwa ennaku 13 January si 12 n'ekyo ba agents ba presidential candidates mugende mulongoosemuko mufunyeyo olunaku lumu olulala lw'okola campaign kitegeeza nti kati campaigns zigenda kukomekerezebwa ng'ennaku 13 si 12 ate tekikwata ku ba presidential candidates bokka wabula bonna ba members of parliamentary candidates na abasimbyeyo ku bifo bya gavumenti z'ebitundu mwenna mufunyeeko olunaku lumu kweyongera okukola campaign zammwe zigenda kukomekerezebwa